Nkwebaza nnyo nate okuneegattako mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu eky'olugendo lw'obulamu bw'omuntu olw'ebyenfuna. Mu kitundu kyaffe ekyaggwa twatunula mu bulamu bw'omuntu ku myaka 20 okutuuka ku myaka 30 gye twagamba nti essira kuba kukuŋŋaanya busobozi. Era ntulaba obusobozi obw'enjawulo omuntu bw'ajja akuŋŋaanya. Bw'oba kisubwa ekitundu ekyo kwe kiri ku YouTube, you can still check it out. Noba ng'ogoberera bwe tuzze tuyiga. Olwaleero tugenda kuyingira emyaka 30 okutuuka ku myaka 35 nga gye emyaka gye twayita ejja investment stage oba egy'okusiga mu mbeera ey'okweteekerateekera nga tuluubirira okugonjoola ebizibu by'omuntu naddala bye twayita ebizibu ebyenkya, ebizibu eby'omu maaso. Twakirabira ne tukkaanya nti omuntu yenna alina obudde we butuuka ne buwungeera ne buziba ng'amaanyi gamukendedde, ng'okulowooza kwesaze, nga n'obusobozi obuvaano ne budda wali bukenderedde ddala. Mu kiseera ekyo twalaba nti omuntu alina okubanga oba yeetaaga okubanga ataddewo engeri endala enaamusobozesa okugonjoola ebizibu bye. Omuntu yenna azaalibwa afa bwe twalaba. Ne tukiraba nga kya nsonga okulowooza ku bulamu bw'omuntu ng'avudde mu nsi, kuba busigalawo mu abo baba aleseewo, baba abaana, baba ab'emikwano, baba ab'eŋŋanda oba abantu bonna be yasalawo okubeera ekitundu ku bulamu bwe. Kubanga omuntu akolerera ye kennyini n'abo baba asazeewo okubeera ekitundu ku ye. Mu kitundu kyaffe kino ekyokusatu olwaleero tugenda kusesira ku myaka 30 okutuuka ku 35 egy'okusiga n'okweteekerateekera. Mu myaka gye twatunulire omulundi guli egyavaako, twalaba ng'omuntu akuŋŋaanya obusobozi obw'enjawulo, asisinkana ng'omwe muli okuyiga ebintu eby'enjawulo, okutegeera ebintu eby'enjawulo, okusinkana abantu ab'enjawulo abagenda okukola ng'akatale eri obulamu bwe, ate era okukola nga bakitunzi eri ebyo by'asobola okukola. Ne tulaba nga mu myaka egyo era omuntu akuŋŋaanya ensimbi, byonna ebyo ng'agezaako okuŋŋaanya busobozi. Mu myaka egyo omuntu akozesebwa era akola ng'ebiseera bye bisinga akola okutuukiza ebirooto by'abalala. Bw'ayingira mu myaka 30 obusobozi buno bunabazza akuŋŋaanya kye kiseera okumugasa okusesira ku kuteekerateekera okutuukiza ebirooto bye okukira ku by'abalala. Kino njagala okukikkaatiriza nti omuntu yenna akozesebwa, omuntu yenna awaayo obudde bwe eri okukozesebwa, aba yeewaddeyo okuyamba okutuukiza ebirooto by'abalala at the expense of their own dreams. Omuntu yenna aloota atuuka ekiseera essira n'alissa kutuukiza ebirooto bye. Ezimu ku ngeri ze tuyina ezisobola okutuyamba okutuukiza ebirooto byaffe kwe kutandika okusiga obusobozi bwaffe. Kye kigambo ennaku zino abantu kye bagandawaza ne bakiyita investment, n'abamu bakiyita business. Babitabika era babigatika newankubadde nga byanjawulo. Business kigambo kitegeerebwa across the globe mu ngeri ez'enjawulo, era buli omu bw'omuba omukisa okunyonyola kikyategeera mu kigambo business ajja kuwa okutegeera okukwe. Naye olwaleero njagala okutambula naawe nga twongera okwekennenya n'okutegeera ekigambo kino kye tuyita business. Wa business y'emu ku ngeri ezikyasinze okwesigamwako mu buufu buno bwa investment oba obw'okusiga. Omuntu bw'akolawo akasimbi n'akafuna oba gy'abadde akozesebwa, oba omuntu bw'abulwa w'anaakozesebwa, ebirowoozo bidduka mangu nnyo ku kubaako ky'atandikawo. Ebiseera ebisinga kye bayita business, nti nnoonya akasente nsobole okutandika business, nti emirimu gyabula n'ensalawo ntandike business. Business kye ki? Twalaba nti obulamu bw'omuntu bizibu. Ekyo kiri ku buli muntu omulamu.
Era ebizibu bino byeyolekera mu bibuuzo ebitubuuzibwa mu birowoozo buli lunaku oba ne mu ngeri abantu gye bayisaamu gye tuli. Batubuuza ebibuuzo bino ne bimala nga bifuuse ebizibu gye tuli. Ekyo kiri eri buli muntu. Era abantu ab'enjawulo buli bakeera ku makya batwala omutawaana okugezaako okugonjoola ebizibu bino mu ngeri ez'enjawulo. Omuntu buli bw'atwala omutawaana okugonjoola ekizibu ky'omuntu omulala aba atandise olugendo olumutwala mu kye tuyita okukola bizinesi. Naye kiba tekinnafuuka bizinesi ne bw'agonjoola ebizibu by'abantu ab'enkanawa okutuusa nga agasseeko ekigambo ekirala kye bayita profit oba amagoba. Buli bw'ogonjoola ebizibu by'abantu nga toluubiridde magoba oba tokola bizinesi oba oli nakyewa oba omwoyo omulungi ayamba ku balala bantu banne bali mu nsi eno ey'ebizibu eby'enjawulo. Naye ekigendererwa kyo kasa kigenda mu kufunamu oba oyingidde kye bayita okukola bizinesi, okuyamba abalala nga tugonjoola ebizibu byabwe naye ate nga naffe tuubiramu amagoba aganaatusobozesa okugonjoola ebizibu ebyaffe, kye bayita bizinesi. N'olw'ensonga eyo olwanjala okutuuzaawo okunyonyola okupya oba oli awo gy'oli nti bizinesi kugonjoola bizibu by'abalala naye nga tugasseeko ekyenjawulo nti nga tuluubirira okufunako amagoba. Backbone oba ennyingo enkulu mu kigambo kino bizinesi etandikirwako kugonjoola kizibu. Bwe tubeera ku breed and grow nga tuyigiriza nga tubangula abantu mu bizinesi, abantu bangi bagenda ne bajja n'akunnyonnyola nina ekizibu natandika ka bizinesi naye tebitambula. Ogenda okuwuliriza n'okwekenneenya emboozi ye ng'amazima gali nti tolaba kizibu kyagonjoola. Oba oliawo oluusi nga n'ekizibu kyandirabise naye nga waliwo banne abalala bangi ddala abagonjoola ekizibu kye kimu mu ngeri esingirako ddala ennyo eyiye gy'asizeewo okugonjoolamu ekizibu kye kimu. Abasinga kye bayita competition. Era abantu abo ebiseera ebisinga oluusi tubawa amagezi okulowooza ku kizibu ekirala kye bayinza okugonjoola oba okwongera okufumiitiriza mu ngeri ezisingako ze bayinza okuyitamu oba okweyambisa okugonjoola ekizibu ekyo mu mbeera esikiriza abasingako obungi okudda gye bali okukira ku balala abageza okugonjoola ekizibu kye kimu. Omuntu buli bw'osalawo nti ogenda kugonjoola kizibu oba oyingiridde ebibuuzo ebirala oba otonze ekizibu ekirala gy'oli kuba weetumye omutawaana ogw'okutandikirako okusooka kwa byonna ogw'okunoonyereza. Abantu bangi balemeddwa mu bizinesi si lwakuba ebizibu bye bagala okugonjoola tebiriiwo oba si lwakuba ababirina tebalina busobozi busasulira solutions ezo oba kugonjoola kwa bizibu okwo, naye nga tebalina nteekateeka ebasobozesa kutuuka ku mutendera gugonjoola bizibu bino mu ngeri esaanira era ematiza abalina ebizibu ne bamatiza n'okusobola okubawa akasente ke twandise profit akakola profit. Abasinga ne balemererwa okukola bizinesi kuba bannaabwe babasuusumyeko ekigambo kye Luganda babasukkulumyeko mu bukodyo bwe bakozesa okusikiriza abantu okubalaga nti wano wendi we wali okwanukulako ekizibu ky'okukyasinze.